Kadama TV Kadama gumula mu kifaananyi awo ali mu kkolero ly'amazzi adduse ng'adduka okuva ku ofiisi n'ajja ne yeekweka mu kkolero ly'amazzi nga bajja okubagamba ng'ensonga evudde nti yabadde mulwadde boosi we n'amutwala ku ofiisi. Aba ofiisi mu kifo ky'omuwaaniriza omusajja gwe bayita Sultan yakubye mukube ng'amugamba ssente za tikeeti ziriwa ogenda kukola ki n'atandika okubeera ng'amukuba. Bye bino ebintu bye tugamba nti waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tutunuulirangamu nga tubeera tukolagane ne bakadaama bano be tuggyamu ssente. Oze Uganda okolagane ne kampani bakuwadde bakadaama nga bano. Boosi waakitegedde amuzziza ku ofiisi amulaba mulwadde naye ggwe otandise kuba. Y'embeera eno gye twali tugambako gavumenti ebeere ng'egirabamu nti bakadaama bali mu mbeera embi naye kibi nnyo nti bagguddewo nga tebannaba kutandika kwogeragana na bano abasajja kuba balinga nsolo. Kadaama adduse naye ataasibbwa abakozi ababadde bakola mu kampani y'amazzi omwo mwayogerera kampani y'amazzi. Ekintu kino kibeera kibi nnyo era tukivumirira okubeera nga mukuba abakozi be mutwala mu bulungi. Najja ku ofiisi gy'alina okufuna obuyambi ate ne mumukubirayo. Kasooke tuwulire emboozi ku mukwano gwe then olumala tubeere nga tweyongera mu maaso naye tujja kuwulira ddala ka vidiyo kano engeri gye yakakozeemu. Kadama TV gyebaleko asobera nti oli bulungi mukwano gwange oyo yafunye obuzibu mukama we yamututte ofiisi emu nga mulwadde. Kakati bwe yatuuse ku ofiisi omwami w'ofiisi yamuguddeko mukuba n'amubuuza essimu eri tuddawa. Ono naye yabadde ndowooza alina amasimu abiri n'amuwa essimu enkadde n'agezaako aggalewo oba luumu gye yabaddemu ayongere okumukuba. Ono n'amusimatukako n'adduka agamba we yaddukidde nga vidiyo bw'ogiwuliriza ne odiyo gye yasindise nti yaddukidde mu maofiisi ndowooza g'amazzi. Essaawa zino tetumanyiwa waali, tetumanyi oba ali seefu oba tali seefu. Bwe yabadde asaba poliisi bali bamuyambe bamuyitire poliisi naye ng'ate poliisi z'eno bwe baba bakututte ku poliisi lazima erina okumuzzaayo ku ofiisi. Tetumanyi oba ssaawa zino ali seefu naye tusaba mutuyambe. Mukwano gwange ono twalinayo ku training center era tuli ba kampani emu nga bw'agamba nti yali wa Arwad era kampani ye Arwad nange kampani yange Arwad. Training center twakolera ku kwemu twalikira n'ensaba taata muveeyo mumuyambe ataasibe obulamu bwe adde yasisinkana efamire yadde yasisinkana abaana be kuba twanyumyanga naye ebintu biwaabo n'agamba alina abaana be ye taata ye maama. Nsaba mumutaase adde yasisinkana abaana be. Bwa mu kampani y'amaadini yendi titi bwendi basada batu n'abantu asista mbali mukena abainiga mu bwenige mwentuuse ku ofiisi ya Jidda omusada beta Sultani yatandika okumbuza sente diriwa oidi otya wano oli kwenda tiketi eriwa sente namukoma nze mwana ndi mulwaire mukama wange nandiziza wano ku ofiisi ati mu wiki ndalwa n'abafuniye sente nti atandise kumukuba. Mwankubye yali kumbuza isimu liriwa n'atolayo isimu ekaire namuwalowooza ng'ati neryo yakola gye igale wendi gye disigalira akube naye yonna namunusuka n'alumuka ndi bwakumirina neno mu kampani d'amaadi ava kwidako yesisasasa numwike bulumuke nkubi bano bandetire poliisi bananze tidiye nja kusula kampani yali waadi ebukoto ku bitala.